asinzidde mu Saudiya prison baita CMS prison baita CMS ejjidda Makka. Eddoboozi eryo ery'essimu lya muvubuka Juma Kasumba era wayogera asinziira mu kkomera erimu mu ggwanga lya Saudi Arabia gyagaliddwa kati omwaka mulamba n'emyezi egisoba 4 era agambibwa okuba nti alindirira kuwanikibwa kalaba singa omusango gwamukwasa ogw'okusangibwa n'enjaga gumukka mu vvi. Juma okugenda e Saudi Arabia atuuka okukwatibwa n'enjaga yalimbibwa omukyala gwe yategerako erya Shamimu eyali amusuubizza okugenda okulamaga e Mecca era anyumya engeri gye yagwamu mu katego kano. Yaŋŋamba oyagala emirimu konze njagala emirimu naye oyagala okukola umula obaye yaŋŋamba nti oyagala okukola umula njagala ogende e Saudiya ne mugamba okay tewali buzibu. Enjaga Juma baagimutega mu lubuto ng'agimiranga empeke era ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe yayitawo bulungi wabula bw'atuuka e Saudi Arabia kasita yatonya ku kisaawe ne bamukwata. Otatuuka mu kaseera aka viza etuuse n'alika amakerenda okay ne mugamba okutoyi yatedde mu nsawo naye oyaŋŋamba amakerenda tegeetagisa mu ki tegeetagisa mu nsawo geetagisa mu lubuto. Emboozi eyo ey'okussimu Juma aginyumya ne Kenneth Oloka alwanirira eddembe ly'abankubakyeyo wansi w'ekitongole kye Initiative Uganda era agamba buli lunaku oluyitawo yeeyongera okutya kubanga bangi be batwala okuwanika kalaba nga badde asula nabo. Banjisa kuntaza kwani bwana bubiri simanyi mbeera kiki balimuko ge mazima naye bansabye ekiwe ky'okunzita kiwenze banakijjawo. Bw'olaba nsotya nabo kuliko Ali Lukyamuzi omutuuze w'eggango Bimbu Sabalayi taata wa Juma Kasumba ne maama w'omuteeya mukuza Alima Nakaddu. N'angamba maama bankyusizza akasenge ne bantwala ewalala gwe mbadde naye bakoze eki bamusse naye omwana wange Kasumba Juma annuma mukyala. Taata wa Juma okugenda kw'omwana we Saudi Arabia teyakumanyaako. Omwana tuwulira buwulizi mbu yaba amutikka enjaga ffenna teryabimanyi entambula gye yatambulamu teryabimanyi abaamutwala teryavaayo wabula byempulira nti bamulimba bulimbi mbw'ogenda kukola ijja kati nabyo ne bitategeerekeka bulungi. Tugezezaako okutambula mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo tulabe nga tufuna okuyambibwa era tetunnavaayo na kufuna kigenda mu maaso. Lukyamuzi agezezzaako okunoonya engeri gy'ataasaamu mutabani we kyokka alabika alemereddwa era agamba mukadde kano kyasobola okumukolera kwe kumusabira essaala. Kubanga tuyinza okuba nga tetumanyi na kiddako Katonda yamutuwa twamusaba amutaase kubanga baamukozesa ebintu by'atamanyi. Ayina abaana be bali babiri be yaleka azadde eno kati tutoba nabo mu mbeera yonna oluusi bigaana ng'omuzadde bwe yali kubanga yali agenda kukolerera baana be era buli kye yali akola yalowooza kukolerera baki. Alima Nakaddu nga ye maama wa Juma ebigambo by'omwana we okuba nti alindiridde kuwanikibwa kalaba byamusobako dda era ayagala enteeseganya zibeewo wakiri ziwawozesebwe kuno. Omukulu ow'ekitiibwa Museveni omwana wange Kasumba Juma gyali e Saudi Arabia bamuzira ssa bonna asobole okuyamba Kasumba Juma anyambire Kasumba Juma asobole okukomawo bamuvunaanyizibwe neki e Uganda bamugye mu mikono gyaki gy'okufa. Okuva eby'okumutale byagwa mu matu g'abazadde be bagamba otulo twabula kubanga omwana waabwe ayolekedde okuttibwa ku myaka emito ddala. Nze n'okukola kwennyini sikyabeera wamu mbeera ndowooza ku kya mwana. Ate omwana naddala akuze emyaka 26 w'omusuubirira wagenda okuddiriza n'agenda okulabirira ate bagambira we baagala bamutugire. Amateeka mu ggwanga lya Saudi Arabia agakwata ku muntu abeera asangiddwa n'enjaga makakali nnyo ekiyinza okubeerera ekizibu gavumenti ya kuno okununula Juma mikono gy'eggwanga eryo. Olunaku olw'enkya tugenda kulaga gavumenti eyogera ku musango gw'omwana ono kyokka okunoonyereza kulaga nti bannayuganda bangi abavundira mu makomera nga basangibwa n'enjaga amawanga ag'enjawulo. Nze Ronald Kitanda, BBS Telefayina wano mu Kampala.